Media official Osani Big Brother Uganda wonna osokonga ate Otrava tukuyanza nnyo gera maso kubanga ate tugaseko ate tutambuze ensonga ze tugenda kugenda lunaku lwaleero ku battle ya mchala oyo golaba ku screen Cindy ne Sheebah kalonji bate kweli kama bate yengedde oli iPhone oli wa Nokia kale webale nnyo webali eddala nze Big Bro Jamal we nakaseke ndi munamawulire omutendeke kati ebiseera bisinga ffe tubeerawo okuweereza abantu naye bw'ojjayo ebisono ogamba nti nze ndi wa Nokia oba iPhone abantu bayinza okubeera nga however sometimes waliwo ekyetaagisa nga kale ng'olina ddaya gundi wo n'ogamba ono ye wange okitegeera naye ono ye wange nze Jamal ono gwe nfiirako naye olw'okuba professionalism etugamba ethics zirina okubanga talina kuba na side so tugenda kubatangaza mu butangaza nze simanyi olina side kubanga nyali embeera eyo ng'osa nze nga ku side eriko good music Nenga anyway kakati bato tugenda kogera ku ebirungi n'ebibi bya bato esokera dala abayimbi already bato ziri tezibate tezichalinyo beneficial mu Uganda but it's another way of making money okay buterefu yabayimbi so wenjogerera Sheebah yasasuddwa dda Cindy yasasuddwa bonna bavuddemu bonna wabula kati omutegesi naye omutegesi no n'ebibate bimusaze kubanga somero sa university Victoria University yetegesi kata obayina sente zeggwanga okitegera almost ngaga isudi okitegera kakati ekirungi kya bato oba ekibi kya bato bana Uganda fitu bagamba bagende buli omu gya supporting naye bato eyo giraba nze guno nabadde ndaba ebyabadde ku TV zino zi pre-game webityo buli omu bagezaako provokinga obunafu obuli luddawa nendaba obunafu bwa Cindy we buli nendaba n'obunafu bwa Sheebah we buli kalugenda kusookera ku bunafu bwa Sheebah bunafu bw'eki bwayi obunafu bwa Sheebah bwayina nti Sheebah yalwayo nnyo mu tiimu n'osiriipu wa Jeff Chiwa ne bamukweka ebintu nga bino yakabiraba mu bantu bintu by'okwogera n'abantu bintu by'okwogera naye abadde n'opportunities nnyingi ne platforms ez'enjawulo azibaddenga nazo kubanga ezo platforms ezo zibadde zimudirecting okubanga asobola okuyimira mu bantu naye nga takkirizibwa manyi Sheebah yakatandika okwogera mu bantu nti Sheebah wuyo avuddeyo ayogedde ndoza kati mwaka nga gumu oba ebiri naye emyaka 8 oba 5 gyonna gye yamala ewa Jeff Chiwa nga ne Sheebah okumunoonya okola interview ku radio oba ku TV omala kuyita mu Alani omala kuyita mu Jeff omala kuyita ku wadirisa okitegeera omala kuyita mu bantu nga 5 okuwa Sheebah okitegeera kati bakweka omuyimbi ne bamukweka ebintu ebimu oba okitegeera kikola nti Sheebah w'omujja n'omutuuza ku mmeeza akubaganye ebirowoozo ajja kuvuma either ajja kubeera emotionally weak yenga ye nnyo bintu avaako mangu oba okitegeera tagala nnyo bintu biri intellect ebyo okumubuuza biki kyovula we yazze ku TV yazze n'essimu esimu eyo wedde eriko bibuuzo bamaneja badirisa bamugande kati mukube kino mugambe YouTube ugendako ku YouTube omusinga numbers natamanya nti namba za YouTube bazigula okitegeera genda ku Facebook natamanya nti Facebook osasulayo ne bakola ki ne bakuwa likes twaganya okwekubira tetwekubira nesi tugenda kwogerako ebibiri ebikola ki byayina nze kati nsose ku bibi weakness za Sheebah ndi Sheebah bamukweka nnyo mu tiimu n'osiriipu nga netumwagala okumukolako interview talabika kale ekyo kyokka ne kimunafuya ebintu by'okwogera mu bantu abitandise ali yekka ng'avudde mu management ekisookera ddala Sheebah kati mugagga ayinamu emmotoka ezitasukka 5 mu bukyala bwe nga waali ayina amaka galibalirwa miliyoni nga 4 katudde ku loza ku 5 ku 7 emunyonyo oba okitegeera ayina abakozi abasukka mu 10 awaka sina waka wokamu katigeze ogenze mu tubigase byonna abamuyambako batambula nabo ogenze mu holikipadi ogenze mu okitegeera Sheebah management biki ayina abakozi abataka wansi wa 10 kakati Sheebah atulula wansi n'alaba nga ye boss okitegeera
kati nga kyonna kye mugamba temulina kye mugamba after all wa mugamba ngo oli munaku Flex before gundi yajo debate yajo ya TV je twalabye mu ku TV waliwo conference yali wongera babagase waliwo nyini ku Victoria University netulaba Sheebah nga avaka asulawo microphone kati okuva kwa Sheebah kati awo tugambe ekibuzo kyali interact kyo ngabo ogambe ekyamujjako ye Sheebah ali emotional okumubuza obubuza ekintu ekimu ekisoka nga bavuga nti bamukwekanya omutima no sirifu nga tali exposed like ngayimba omala okuyimba bamutwala mbiri mu stage nga bamugalira moto nga bamuvuga paka mu kizungu obo kitegira kugamba nga twamulekaawo nti kubeera kaawo ngatakirizibwa kuwogera obo kitegira ndiye so wala nti walinga abantu nga bagala okumubuza ebibuuzo byabwe ninga tibamulaba kati atandise okwesowolayo abantu bagadde bafune chance eyo bamubuuze adduka buddusi kati sewe yakwata kazi ndalo wali kwetwale ku Victoria University amubuuze amuga singa oli muzinyi wandi baddo wangula ne kubanga tuzenga kumulaba ngali mu sleep ngali mu timu no sleep ngayimba ati nga bwazina okitega multi talented artist kati woega yalowooza nti okumubuuza kye kibuuzo omuzala wa obokitega ninga ate ku muntu omuntu kubanga ne Sindi naye muzinyi Sindi is a good dancer obokitegira so kati mu mbeera eyo yeso wati yasulawo tawulo navuma n'abamawulire nti weeremeredde ebiki kitegeeza yalaba nti yalowooza nti okumuyita omuzinyi yali omuzala ye amuje ku level gy'ayisuubira okubangi balina n'esindi oba okitegeera so mu mbeera yonna essaawa zino wakati wa Sindi ne Sheebah twogera ku bunafu bwabwe naye n'ebirungi gyebiri nti obunafu bwa Sheebah kati obuzibu bwayolekedde essaawa zino ekisooka talina connection talina bondi yonna n'abamawulire okitegera ndo tewali wadde okuva lwe yatabuka luli ku conference oba even before that mabega yali atukuba newe yali nga akyali mu timu no sleep yali ekisooka bano abaana babuuza ebibuuzo ku izi interview bebakola ku TV bakola ku radio beba YouTuber bebamu bakwetaaga ojja okole ku interview biki weekwese oba okitegeera kati bolowooza bagenda kuwoleza batya anti abayimbi bawano Flex balinamu kino ekintu si bakazi bokka n'abasajja nti omuntu bw'abeera star oba bw'aba alina kuzi hits eziwera yaba amanyi music asobola okwekola yekka n'atambula so nga kyasobola bagamba temulina kye muŋŋamba right now kubanga waliwo era abayimbi abamu essaawa zino nti mulimu abamu abagamba nti si mmwe mwandeeta abamawulire kitegeera so kati bw'ogamba nti nno Sheebah azze yeekweka ta interactinga na bamawulire kitegeeza ayinamu kali ka feeling nti after all nze ndi big brand si mmwe mwanzimba era nga asobola okubeerawo ne yeetambuliza endongo ye neekuba ekyo nakyo kikyamu manyi music abayimbi n'abamawulire mama Fatuzalayo ali omu tata waffe kyemmanyi era kyogeddeko eggulo fenna bwe wodda yes sibayinza okuba bwe waggula munene okusinga bamawulire tokiraga oba okitegeera tokiraga ate n'ekirala Sheebah ayina ebintu byakuliza abamawulire bemmanyi namba ziwerako abamusinga okuba obulungi nga balina amaka agasinga watudde mbamanyi ng'emmoloka gwe zoobaze ayina 5 ng'oli owamawulire ayina emmoloka emu naye ng'ebali wamu emmoloka ze 3 n'endala emu ng'ayina za apartments nga wamawulire akola mulimu gwe tukola so kati nze nyina kye sikkiriza nti omuyimbi asobola okuva eri nankikinalako otegedde nakinala kuwa amawulire no byakyuka ati kati olaba ekizibu ekiriwo tusaba nnyo olunaku olwa bbato lwanca lwakuta oba kisookera ddala tuli ku bunafu bw'abakyala bano babiri Sindi nakwa Sheebah mbadde sinamumaliza naye kati kale kankulozinga ezide ku Sindi Sindi yo obunafu bwe abumanyi era abukozesa ng'ekyokulwanyisa wakati mu kubukozesa ng'ekyokulwanyisa abamawulire ne bamwegattako oba ekisooka Sindi ayina byayina Sindi ayina amataka amataka gemmanyi anti tavaayo kamera oba kitegera kati wakati mu kutabyogera abantu balowooza ye Sheebah alowooza Sindi munaku talinamu amusinga of which is okay ate ekisooka Sindi ayina fan base y'abamawulire ate Sindi amanyi celebrity buzz nti Sindi buli wonna wagenda kakiri nti bamutadde wakati wa Sindi ne Sheebah ye Sindi amanyi ekyokukola si wakulagira ensonga ki nti weze ku TV zino essimu nasudde eri wabbaawe naye nkwatira essimu eyo
nga atuddewo butuzi yes nga Cindy aliona mutwegwe si mutajeetaga for what nena chala ndowaza wamulabye akatugende ku YouTube nze nina numbers Facebook Instagram nina milioni okitegeera ebyo ku seti tetubyetaaga oyo Cindy ali intellectual nnyo mweze ensonga teri ayinza mu beatinga wadde mu Uganda omuntu asobola okubeatinga Cindy Bobi Wine yekka bayimbi be Uganda teri mulala walabe kyabawo kuuma debate ozo waki King Sate yajja niye kwa samba ino mukole mubende bagamba yadduka buddusi yadduka mwesino mwesimbako miguwa ogenda mubuuzaaji ekituka Cindy yasoma yes yasoma n'oluzungu lwabadayogera ali confident nnyo ali audible nnyo waliwo abaana obuntu bwe batandise okutambuza ekitali ku bayimbi balala bonna Cindy ye muntu ajja n'engoyeze n'atula mu ntebe n'otandika okumubuuza ebibuuzo ebimu ne bikulema n'okukulema kuba mugezi nnyo ekisooka n'ekisembayo okitegeera kati Sheebah yadduka gundi yadduka King Sir mu debate yalabikako yayina jagenzo okukola bino ebintu yatya bamuga nti teweeswaza tekwali kutya teweeswaza n'ogenda ku set nesa naye yasoma ku ne Cindy gamba nti kale yawo yamutya buti yatya buti nti andi kwe okutya omuntu yenda asobola okubatolinga Cindy kati mu bintu ebiri intellectual ebintu bya debate ebiwe bityo alina kuba Bobi Wine teri mulala Uganda teri mulala abayimbi be Uganda basigadde bonna bali emotion ojja mugamba ekigambo kimu atandike andozola bonnangi waliwo n'omulala asobola omubatolinga Silver Kyagulanyi ate abasiliva bo bali mu gundi bali mu aikali bandala oli mu namateeka kati kanso kati ate okiba nti duke yatujjayo ate Silver olwo byatamanyi Cindy byamanyi oshika so buli muntu alina wasingira ku munne leka tuzekwedde kubana abayimbi abaliwo betulaba teri mutasobola gwoteekaawo ne Cindy tibakubakanye ebirowoozo ku nsonga za music industry namubeatinga obusheteri banaffe aba Century Property Real Estates tubayinaawo basajja abo babiri bali na mugongo kyali wajjala era omuntu asobola okubeera nga ayinayo akasente k'emitwalo 5 bayitha wogula akataka yonna gy'obeera eyo bayina poloti buli luguudo so Century Property Real Estates waliwo n'omukyalo ono omulala ali awo ekatwe Sonez Carpet World awatunda carpet era bw'ogendawo bakuwa ne carpet ya bwerere kadomati bakakuwa bulungi nnyo n'ogenda ate nga Ham Connect UG batwala abantu bweru Power Travelers abo nga bannaffe bakutambuza mu Uganda n'ensi yonna bakulambuza mumanyi tuli wano Uganda naye abantu tebamanyi na Semiliki tebamanyi waliwo wano eno gye bafumba amagi ne gajja Hot Springs ebeera zigundi ezo eno gundi kapchora tebamanyi eyo tebamanyi so banaffe ba Power Travelers beyune bajja kuba ebintu babikwasaganyako bulungi nnyo so nga ate Victoria School of Beauty omusajja ono ngenda mu kutwalako omusajja oyo atuwaayeko nnyo ne sente oshoyanga mule yambererawo nnyo kushoyanga Emitiyana agenda kwesimbawo n'okwesimbawo ku Kalwanga naye agide kadi ya Nuupu agide ku kadi ya NRM agenda kwesimba ku Kalwanga akoze ebintu bayithawo Emitiyana eyo kitegeera so banaffe abo beyune flexible njaga tugende ku bintu ebirungi abantu bano bombi bye balina Sheebah ne Cindy ebibaleese okubanga batuuka okubanga babatolinga twakoma okulaba bato mbadde endudo giraba naye ya Bebe Cool ne Bobi Wine ye kyasinze mu zonna obubadde weebuto naye yali serious yali bato ya Bebe Cool ne Bobi Wine era mu kwogera amazima bato yateeka abantu ku bunkenke nga wolabe ya Cindy ne Sheebah yali ya Bebe Cool ne Bobi ebyo ba good life bantu bakoze bato naye eri bato kubanga nze natuula nendaba omusajja omuyimbi nendaba atalina ndongo nendaba ayina abawagizi nendaba atalina bawagizi olaba abantu tebaagala kuwulira kigambo kino kye ngenda kwogera naye njagala mukikkirize mukiwulire Bebe Cool kivubuka kiyimba ekyo nkubuulira tuli mu bya Sheebah ne Cindy
naye battle zino nalabira ate kati awayisewo emyaka egitambula nti president wange nze mumanyi ndi musajja wa Kyagulanyi era ndi mwogezi wa Nuupu ekyo kimanyi yes kakati president wange eyo gundi yagivaamu level naye wali nga tukyali wali bebekulu kyatukuba endongo ne tukkiriza kyasabula endongo nga kisabula ne kisabula kyali kiyina energy kale tudde kuyaba nabategera kakati nti okujijja eryo giteeka waneno bate yali etadde abantu ku bunkenge yali ya bebe na Bobby kati bate etadde abantu ku bunkenge ya Sheebah na Cindy abantu bano bayina ebirungi bonna wano abantu bano bayina ennyimba wadde mugamba bagamba ti Cindy talina nnyimba Cindy alina ennyimba baani aboogera abo of course kati gitubeera bintu tubiwulira okuba obeera okola bukozi ne show ku radio abantu nota amasimu abantu ne bakugamba ono ayina luno ne biggwanga Cindy nga tebakulaze ennyimba zakola ki zaayina bo nga bamanyiiko ntono bwe tuba tugenze mu hit songs ennyimba ezikubye akajji abantu ne bazitegeera Sheebah azirina naye ate kibayita hit songs Cindy ayina hit songs lwaki ngamba ekyo hit songs bwe manjogera ku nnyimba zibayita hit songs ennyimba ezikubye ze nnyimba z'oteekamu ng'oluyimba lwakubye emyaka 15 emabega oba 10 kale nga bw'olusamu wano owulira melodi yaalwo ng'owulira obuwoomi bwalwo ng'owulira nga lwe baakajja mu studio otegedde naye ky'abantu kyabalimu okwawula ate bagenda ne bageraageranya oluyimba olw'omwaka ogumu nga lubeerako omwaka gumu oli nalukubako oluyimba olulala ne balowooza nti nayo hit yes naye ebeera hit naye tesobola kusinga eno kati abakazi bano bonna njagala mbabuulire abatulaba bano abakazi balina ennyimba ennungi bonna naye ebirungi byawo buli omu alina ekirungi ku kyo Cindy alina ekyenjawulo kya Cindy kiikino Cindy ye mukazi ayimba oluyimba lumu naluteekamu Olujamaika nalusamu Oluswahili nalusamu Oluzungu nalusamu Oluganda ayimba hip hop nalumikisinga ebyo byabibaganye wasobye ku mateeka kati agaliwo amateeka baagambye wadde oli wakabyo okuba lege okuba laga okuba dansolo okuba huku okuba zijjaabu biki ebyo babiganye wakati kyemmanyi wabaddewo olukwe Cindy ate Sheebah enkya nga ne bato tenaba kutandika obanga ne bato tenaba kunyuma amutte vokale kati Cindy yabadde agenda wabaddewo olukwe Cindy akwatero oluyimba lwa Sheebah katugeze nga nkwataako alukube mu freestyle abawagizi bagwe ddalu ekyo bakiganye kubanga bakisensinze Cindy abikola nnyo ebintu ebyo okuprovokinga ajja nakuba oluyimba kati kyogamba lindako bate eno sula njagala tubeere balambulukufu kyogamba eno bate esobola okuggwako nga Cindy tayimbye ku luyimba lwa Sheebah ati babibaganye ebyo kali kigeza n'akikola kitegeeza obeera otaminatinze ki contract oba okitegera kasuku ate mutulekeemu kati aw'omuntu omanyi kati sagala tulage nnyo sayidi era tetuli wano kulaga sayidi nze mbalage nti oba nze ndi sayidi eno obeeno nabagambye nze ndi munnamawulire sigenda kubalaga sayidi naye kati njagala kino obubaka bugende eri Kasuku oba nammwe abali mu kintu ekyo wakati sula nti bw'okera ku makya n'oteekawo amateeka n'ogamba tolina kukola booti bamanyi batya oba Sheebah abadde asobola okuyimba bompati n'aluyimba n'aluteekamu ebisoko tetukyagala ekyo okubangako ekyo bakiyita character assassination vocal assassination akuba capability ye agirina ina capability esobola okuyimba bompati n'alba twagala Cindy tukize bonna bazinya ate bayimbi twagala Cindy wakuba bompati Sheebah akuba enkwataako Cindy wakuba ayokya ono wakuba wakuba luyimba nyimba zimina 10 plus wakuba ice cream Cindy wakuba nkoya amateeka Sheebah wakuba mpayo lumu kale mpayo lumu gana Cindy Sheebah wakuba omanyi Lagadi yagamba ezo nyimba za Sheebah katonda
Katonda asase musajja musiraamu nere kingana kwogera kino kye ngenda okwogera just nkyogera ku muntu yakyogera Lagadi yagamba embizi ogiraba eyina amabeere mangi eno enywanto 14 ento ogiraba eyina enywanto 4 naye weeyonsa okuyonsa enywante ente eyina enywante 4 evaamu amata mangi okusinga embizi eyina enywante 15 kiki yali ategeeza nti mwabaga nti omuyimbi omu ayina ennyimba nnyingi sirimu muboogera akala abagamba bonna bakamera omuyimbi omu ayina ennyimba nnyingi tugenda kumugeraageranya ku kiri ekisolo ekirina enywante nnyingi naye kivaamu amata matono anti kinywesa ebintu kiba kifulumya nnyo ndowooza ekyo si kye ekikulu oba okitegera kiri nti muyonsa giraasi zireeta bbiri tufuneko okunywa kuba kano kasho kanyumidde tweyongerayo bino ebitulina okubitunuulira mu sayidi zombi bafunamu ki bonna bafunamu ki bano abakazi bano abakyala Sindi ne Sheebah ekisooka bonna bantu ba buvunaanyizibwa era balina bye bakoze nedda wano ku nsi erevo gye baliko buli omu alina obuvunaanyizibwa ate njagala mbabulire busiŋŋana kyamuumye nnyo naye ekyo talina abaana talina musajja talina buvunaanyizibwa ekintu ekira Sindi yandibadde amwetondera kyabadde kibi nnyo kati kyolina okumanya wuliriza Sheebah alina obuvunaanyizibwa kuba alina bw'alina bwe tutamanyi wuliriza togenda kutubeerawo flexi togenda beeraawo ogambe mbuno buvunaanyizibwa bwa Sindi obwa Sheebah mbu bwe buno kiki kyogamba tasasula lenti alina waasasula lenti nga bwe twayogedde wano bwe twayogerako ko lumu twali tukwogera ku mboozi ya bebekulu abayimbi bye bayamba nga balina bye bayamba ayina bayamba be tutamanyi abantu abo balina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi era obungi ennyo ontegedde kati Sheebah alina obuvunaanyizibwa Sindi alina obuvunaanyizibwa naye busiŋŋana otegedde oli mukyala mufumbo naye wabula tatulaganga nnyumba abamanyi mmwe temumanyi maka ga Sindi asula nakwero anti ffe tumanyi gy'asula yes naye abamu tebamanyi balowooza talina nnyumba ayina ebyobugagga bye mutamanyi ate ekyo kye kirumya abantu omutwe lwaki abibalaga wano mu Kampala tulinamu abagagga abatamanyi bassebalamu naye nga mwe mumanyi bassebalamu ne bahaamu lwaki kubanga bali bo mubamanyi bajjayo zaakedi balina emmoloka ez'ebbeeyi balina amataka balina bizinesi zonna olwedde babeera mu kamera naye waliyo abagagga waliyo omugagga omu gwe nalaba gundi gwe yaleeta emu nali ndaba interview emu Faruku Gospel Live omusajja ng'ayina ssente naye nali simuwulirangako n'ebintu byakoze n'abantu bayambi nga ayina ennyumba ate ennyumba ng'azigula ku bassebalamu okitegeera ngate basebalamu bamuyita ndi jangu ogule n'ennyumba nagamba eri nagigula sebalamu yampita n'enjigula n'enjigula ng'ayina maka 2 kitegeeza abantu balina ebintu byabwe ne basirika so abantu bano tubageraageranye bonna balina obuvunaanyizibwa ebirungi bye balina nti bayamba abantu babwe tibali bubi olwaliro Sheebah maama we si oli gwe twalaba mu 2000 mu utegedde ate abantu bano bakyala bakulu bayirawo industry tetukyogeddeeko ekyo naye industry bagiruddemu era mu kugirwamu nti balinamu experience obanjogere sebya kyayogera Sheebah ekyo wala nyo kimanyi njogere off camera njogere kiki ekibawalanyi anti Sheebah anti Sheebah ebyo bigambo byaba nange nga tutambula Sindi gundi bato tugiveeko kuba kyemmanyi bonna basasuddwa dda ate kirungize kinasiimye nti enteekateeka nnungi buli omu wanaayita wategeke buli omu watanatula n'abantu be wategeke si bino nti mukwano wange simanyi Shidi
simanyi biki ebyo simanyi Sheebah.Ani abantu oba sindi waba tagamenti jangu tozunga Sheebah waba tagamenti jangu totagala bino nayimba nabe collabo simanyi nayimba nabe collabo abo bakoze bati kigeno kubeera wali maje tola nti Kabaka mukwano gwa Sheebah Sheebah anabata muyise sina mukwano tola nti Kabaka nyongeza ya Sheebah nyongeza ne Sheebah wanabanga tamugamenti Kabaka jangu tuyimbe wale uyimba lebayimba wale nalaba interview wali baba litandeko nalaba interview ye mukabakonga atabukanga bokwata ku Sheebah atabuka ati Sheebah Kabaka watali Sheebah watali Kabaka tasobola kubeera bwe obuvunanyizibwa bane tubagamba era sindi yakoze bubinyo kugamba Sheebah talina buvunanyizibwa flexible Kabaka watali Sheebah watali Kabaka oyatuuka yetengerera kati yetengerera Kabaka oyatuuka yetengerera oyinza kuŋŋamba mbwate Sheebah watali ate Kabaka kabeera okuki ebyo mwe munafu y'abantu Sheebah yalisa maka ga Kabaka Kabaka akolawa mukulu oli muyimbi nze mumanyi nti asasulwa omanyi kati sula nze ndi promote Kabaka nali mpiseemu ko omuntu omulala nga ategesa akavulu ne muwa ne bamuwa ne bamuleeta n'ayimba era bwe baba bategeeragana ntegeeragana nga ye nti sente ze azisaawa Kabaka nga ate akuba obuvulu obw'enjawulo tongamba otya nali Sheebah yaliisa amaka ga Kabaka nedda kali bwe obuvunanyizibwa era sindi yakoze bubi okugamba nti Sheebah ekyo kyegambye ayina bungi nnyo naye ate tebuliimu Bwakabaka bugyemu nakyogera ku mpewo nagamba ogamba nti sirina buvunanyizibwa gwalisa amaka ga Kabaka era bamuwonye obutakyogera bamuwonye osegera yakabuze kata amugambe nyabo gwangamba nti sirina buvunanyizibwa gwalisa amaka ga Kabaka akwawo sategeddewo obuvunanyizibwa abadde ategeeza anti obuvunanyizibwa yabadde agamba nti talina musajja talina baana family responsibility nti Sheebah takola ki tagiina ninga singa batadde amasimu n'enkuba essimu live ninga ogamba otya nti talina buvunanyizibwa gwalisa amaka ga Kabaka okitegeera Kabaka oli mukyala Dunamisi aontelezaamu ama Kabaka ono flexible muveeko oyinza kuyita mukazi wa muntu oli omukyalo engeri gye baagalamu by the way oyabba ku muzungu yamba ku muzungu n'omugaa nti ye Dunamisi si ekyo naawe oli omukazi yali wa muzungu n'amubba n'amubba ate omuwala amanya gamatuufu yina muddu jaziira abo abaana babba abazungu kati yagatemako butemi Dumuna Dumuna biseja kati gumise Dunamisi naye mujonga Dumuna ate Kabaka ekintu kye yakola ekyenjawulo kyayina kati ninyo nga tuvudde ku Sheebah kati ninyo yakola ekyenjawulo osanga abayaayi batono nnyo bwe bati abanjula gundi abayaayi batono Sheebah ya contributing a budget yonna whatever oba ya contributing nze manyi Kabaka ye musajja waka yayimirizaawo amakage anoonya kuba muyimbi gwe mulimu gwakola n'emirimu gye emirala naye nti yali amubidde ettaka yefu yamuyimbisa emyaka 5 mutimu no siri ngatamuwase namuganyira kugulya ettaka ebusaabala n'ali mubbirawo bizi eyo yensi sajja nga amanyi kapolotika ebusaabala kake naye ng'ayimba emyaka egyo 5 mutimu no siri mamuka atamuwaabo kati mutufaayo nze ngenda kugulira sente zo ngenda ziguliramu akataka n'akamuwa 2 ku 2 2 ku 10 kali katonotono 2 ku 10 munnange nga Kabaka atandika kuzimba kye baamukola ataka bange lukabuliza nga ate kaajati okani nyumba ye bagisudde omusajja yali netuse molo plate yalituse molo plate badamu ne bagizimba abamugoba ye busaabala bamugamba siwo weeyiye kati Jeff bagenda okunoonya Jeff yamuguza nga Jeff yakyusa ennamba na identity
Jeff yafuka mu Somalia. Sole bajja kutuza mu bigambo bijjawe. Tobimanyi bulijjo ndi Jeff gundi Kabaka bamuguze empewe busaba. Ebyo byakabako bimanyi Jeff yafuka dio mu Somalia. Ali yakyuka. Go Jeff mulako omuntu yali omula yakyuka ne physical appearance. Jeff yaita kuza birevu. Jeff ne Alani bali tebakuza birevu. Mona balina ebirevu kati. Kati bonna bakyuka. Enensi we kukyusa nawe okyuka. Subscribe nga like nga sharing nga tumalize mbozi ya Sheebah. Onaku lwokutaano bato. Bato etuse mugene muwagire bana Uganda. Zichenjagala nnyo okwemphasizing oba okwebaza bana Uganda. Bana Uganda bawagizi. Okimanyi ekyo? Nti tutuse mu mbeera ekole ekivulu ekololo, netukola ekivulu ku katikati, netukola ekivulu ku ambias, netukola ekivulu oshegera ku Darenas, netukola ekivulu ku Ntebero Freedom City, wonna ne wajjula. Oshegera. Kitegeeza ebifo bino wobigobera bino ebifo byonna. Tewali kifo kitwala abantu 15. Okuleka kale katikati ne kololo. Kizo okutwala omuntu naye tuli millions za 4. Tuli mwana mu 7. Kwana mu 8. Kitegeeza nti at least ekitone nnyenya abantu abachakala yoge bitwalo ng'etaano besatu. Buli wamu ne wabaawo. Bana Uganda mwe bale nnyo kuwagira music industry kuba kati olwaleero nti tutandise okukiraba nti industry eno yo kati efuuse ya ddala ekyo nze nenkiza ku government etulina bifo bimala bisanyukirwamu kubanga namwe mujjamu omusolo. Kale toyanzanyi wetuyanzeke foto tutambudde olunaku olwaleero twetwogera ku nsonga nyingi nnyo ensonga za Sheebah ne Bato tubimenye tutunyiziza mu kisonyiwe olwekityo babeera waawo babeerawo bo tebabulamu ababeerawo kubanga tuyinza okwogera byotayagala oyagala twogere byoyagala ayine mumbeera eyo tutambudde tusonyiwe manager Jamal mpozi ng'olina akagambo k'obasuulayo. Njagala kubebaza njagala kubakubiriza kwekuuma njagala okukuuma nnyo bavubuka bannange okwongera bakubiriza bwe muba mutabaala eyo mwambale kondom sirimu atta gyali era akyattira ddala. Mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka 2-3 tulina okubanga sirimu atuweddemu naye ng'ate tukubiriza nnyo enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ngaffe abavubuka. Njagala okubebaza nze Big Bro Jamal we Nakaseke Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wanga.